by'okuteekateeka wano n'ey'emmeeza ogiteeka Ssekiboobo wagenda otuula webale nnyo. tubalona naye tebatwagala ate omuntu n'ogamba okaddire oba okaddire lekulirako ogambye okaddire mutumenya nnyo bingi nyo bitumenya mu mukono bakola amakoota waliwo tewaliwaateka mmala mukama wange bandi bubi Nemoteka mu TV mutegeera musa bigoma wano tetwagala bigoma bino mwagala siriwasa municipal ekola bino mwogera kubirako sente ekyalo kino oba omwami chairman Joaki Musendi yatugamba twalina bakiyambi babiri Profesa Ndambi n'omugagga Godi basuubiza okulima ekkubo kanso negamba tebalina lukusa olima kkubo bakwate sente bazitwalire kanso atugamba kanso talina sente tubakasiba tuziwabayala okubangana sente ziwabayala kubana bo tebalina kati baleka abeesobola batulimire ekkubo tugende mu maaso kuba bwebyambiro baagala mugamba atwalina mukamwana yekamwana yekka kanso elemedde okweka mwana kati bakateka omwana bannakyalo munakubire bagamba nateeza kuba eriwetewo mugenzi sekandi nali ndina kuba omusajja yajja emotoka wansi katando mere nambuuza twasiba ebinyoli wa kanso naye ntameki kakati nentandika wano mbalaba bwentunula wali nkulaba bwentunula wano nkulaba eno chana eno egenda kututuusa genda mu World Bank eyo kusaba sente kugizimba naye tetujja kutunuulira pulaani empanvu waliwo ate ekyaleero abantu baagala kuyita wano bagende bakole ffe nga bwe tuwandiika pulojekiti nga twegayirira World Bank tigana amazzi geetaaga kuzimba ate wano mu nsi zino ezaffe ezitannakula zeziddira zaabu ne zimwevuma era omwogezi omu yagamba what is gold to a pig nti zaabu butaliimu ng'omukasukidde ki mbizi omubaka w'emmeeya ow'ekitaya n'abamuli n'abaki bajja kujja boogere nti Abaganda baggwawo tebakyasobola kubaako kye bakola naye Mukama Katonda waffe tujja mwegayirira era abantu kyembagamba kimu ng'oyo bwe yagamba baliisa nubala nti be yali amalamu amaanyi titemuggwamu maanyi mweyongera okukola ki ayo asime omuggaawo era bw'anaamala ekinaddirira kya mulimu geawo Ssekiboobo yagisitudde omukono ogwo ekiri wano oba otuuseewo weebuunya abantu kye baagala n'okutegeera kwabwe abantu baffe abayinza okufiira mu kifo kino abantu ne bavaayo beegattire wamu batuukiriza obuvunaanyizibwa bwa Kabaka naye ng'ate abalala bakiraba bulala naye mwebale nnyo kuyimira ku magulu gammwe ekifudde obwakabaka obw'amaanyi be bantu okuyimirira ku nsonga zaabwe ezibaluma nabadde enkuba ali omubala saagala agalamidde ne bagambye enguudo zonna ze tulima ze baddaabiriza bajjajjaffe emyaka 10 baazirimisanga bukumbi ate obukumbi obuyiiye ne bazimba ebizimbe essaza eryo limaze emyaka 8 n'omusobyo webiri ebintu ebitutte sente mu mulembe guno byonna bigwa mu myaka ameka 2 naye kaakati bwe tuba oluguudo olubomose musuubira ani olubakolera abantu ne bavaayo Bwakabaka ne buvaayo nga buyita mu bakulembeze baffe bannange mwebale nnyo abalengedde ekintu kino n'ayawula nti obukulembeze y'abantu n'abaawula nti ekkuba eryo liyitamu abantu aba buli kika teriyitamu kalemu teriyitamu ggwanga limu naye abantu tulikola tutaase abantu baffe
abantu abamu baagala nnyo okujja nga waliwo ensobi ezikoleddwa bantu ne bamala okufiirawo bantu 30 ne tuleeta amaanyi naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Zino ze zikola bulungi bwansi. Oyogera ki ku mulimu ogenda mu maaso? Mulimu ogenda mu maaso tuli basajja basa abasajja bulungi bwansi tumukkiriza ssebo mukama wange era nga nze kansala w'ekitundu kino era episikopi ekitibwa mukono municipality nabyabufuzi ate ludda ndaba nga oluusi abantu bange banyigiriziddwa ba municipality emaze mwaka mulamba bameya banyina banamba lense wano nga tugeza kulaba kula omwala guno nabalitanga wase kigoma kimu abaluwa tuwandise buli kimu ebigaana nenzurukire wakatumba amala natwe minister katumba amala natuleza banginians ne bapima okuviri wagulu okujja nga bagala baguzimba okulaba bona bwe batero n'otino bajenga baguzimba bagende pasta eri naye bantu batukuminkiriza ne bagamba tukole neze cyali ku nsonga eyo tunaba tukoze wano still cyali ku nsonga twetagi kibe ky'obuwangazi wadenga kino kigenda mu maaso nabarenja kukirwanyisa naye abantu bandi bagamba bakyagala mu bwamu nenzikakana naye okulembeze kati ow'okukola emirimu ekyaggwe abakulembeze baffe abalonde ssente bazibajjako tebakyazirina. Palamenti bw'eneenyigiriza omukulembeze w'eggwanga n'ateeka omukono ku kiteeso kye twamuwa nti ave ku ssente za local governments ngenda kukomawo nkubuulire nti kati bazirina. Erinnya ndi Musumba Mawanda George William asumba ekkanisa eyitibwa Victory Church Mukame wano wansi ku Katosi Road. Bayimiridde bulungi naye kyetaagisanga ffe abakulembeze bwe tukyenyigiramu ate n'abantu bajja kusobola okukikola naye bwe tuba tetukyenyigiddeemu abantu tebasobola kikola kuba omulembe guno waliwo bintu bingi bye tubadde nga abasudde ate nga bya mugaso era nga bituyamba. Ngonyombi Moses ssentebe w'ekitundu ekye Antony Zone ambulungi bwansi ono okuva nedda yalingawo ekyamazima kiri nti tulina okwongeramu amaanyi bulungi bwansi agende mu maaso kubanga bw'otuba ku mwala guno bwe tuva okubeerako leero ku bulungi bwansi olaba nga omutuuze ne bwafudukayo ekiro nga tamanyiiwo tadda ngulu wawanvu wabi ate nekkubo litwala abantu bangi omuntu ayita wano naguka ekatosi omuntu asobola okuyita wano n'agenda mu bitundu ebirala ebirinaanye wano binamumira n'ebirala ne kampuni ya leero eri awo era bamu bayita wano ne bagenda ne bajjayo ebintu ne babitwala mu kibuga kale ekiro ky'amazima tulina okukola bulungi bwansi era ne bazanya abatuuze abaze ne bakulembeze bannange okwenyigiramu twerongose tetulina ssente naye tulina emikono gyaffe gavumenti enaagenda okujja nga naffe tulina kyetukozeewo kubanga ekkubo libeera nga lisobola okuyisa abantu ne bafuna batwala ebitabo by'amaduuka abantu ne bagenda ne batuuka bulungi mu ddwaliro embeera